Ezimu ku nguudo ezisinze okwewanisa abantu emitima kuliko oluva e Kampala okudda e Masaka, anti luno kumpi buli mwezi lutirimbula abantu abataka wansi wa 10. Bingi byogeddwa ku luguudo luno era amagezi ag'enjawulo ne gaweebwa okulaba nga waakiri omuwendo gw'abantu abafiira ku luguudo luno gukendeera. Mu ebyo ebyasalibwawo mwe muli n'ekyokulugaziya nga kino gavumenti yakiraba nti kiyinza okukendeeza obubenje ku luguudo luno lwa Kampala-Masaka. Wadde kino kyatuukirizibwa gw'omuwendo gw'abalufiirako tegusalikangako, anti buli lwe bugwawo emiranga n'okwaziirana ne bitta ab'eŋŋanda wamu n'abadduukirizi. Wadde oluguudo luno lwakolebwa mu ngeri abakugu gye bagamba nti yeyo eri ku mutindo gw'ensi yonna, baabalukozesa bagamba nti lwakolebwa bubi nnyo ddala era ng'eno y'emu ku nsonga eviirako mmotoka okukola obubenje entakera. Kino nno bakirabira ku kyakuba nti ekitongole ekyalukwasibwa ate kizzeemu okulukuba ebiraka, awo naawe alutambulirako n'osoberwa. Essente z'omuwi w'omusolo zigenda bwereere. Oluguudo terunakoledde emyezi 8 naye ebiraka bibyo balaga abantu ebiraka bibyo. Okuvuga endiima, okuvugisa ekimama, okuvuga ebidduka ebitali ku mutindo, kw'ossa n'abagoba b'ebidduka abatalina bisaanyizo y'emboozi ebeera ku mimwa gya poliisi y'ebidduka buli kabenjere kagwawo. Ndiima, abantu bavuga bubi nnyo. Abantu bavuga mu mbeera gy'oli balina mizimu, tebassa kitiibwa mu bulamu bwabwe. Wabula olw'okuba obubenje bususse ku luguudo luno, n'ab'okunenya nabo bw'obanoonya bayinza oluusi okukubula, anti buli lwe wagwawo akabenje buli ludda lunenya lunnaalwo olw'omutuufu ku nsonga eno wamma n'akubula.